ababuuzeeko abawuli mubuulire ebizibu abawulire ebintu bino bigenda mu maaso mu ggwanga nammwe mubuulire ebizibu ebiri mu Buyikwa district n'Enjero. N'abategeeza nti ku Lwokutaano nga mwezi 15 ajja kubeera Mijeera Nakasongola district. Ku Lwokutaano president ajja kubeera Mijeera Nakasongola district. Mwenna abantu be Nakasongola Mijeera mubeereeyo muwulize president by'anaaba bagambye. N'akugamba bw'ati. Given the continued closure of Kaluma Bridge and the other terrible states of the fastest alternative routes, we are postponing our trip to Gulu to date that will be communicated due in course. Nakugamba. Olw'embeera embeera eyali terinda ey'okuggala olutindo olwa Kaluma n'embeera y'okutambulamu amangu nga tunoonya emikozesa emirala twandibadde tuyita n'agamba tekisobodde kutusookereza kubanga tugenda mu ngeri gye twandibadde tugendamu mu bitundu by'amambuka. N'olw'ensonga eyo atwala mu kiseera bategeeza nti okujja mu mambuka eyo ajja kuba akwongeddeyo okujja mu mambuka ga Uganda ddala eggulu era ennaku entongole ajja kuba zibategeeza gye bujja katono ng'amaze okutereeza entambula bw'eneeba n'abagamba Mukama bankuumire atakumira mpera oyo president wa Uganda Omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo bw'abategeezezza nti olunaku olw'enkya n'olwokutaano ajja kubaayo bulungi nnyo. Alright. Kano kagenda mu Bannayuganda mwenna abawangaalira mu ggwanga lya Bungereza. Teri kuzikiza. Nup UK chapter People Power ebagamba on 23rd of November 2024 there will be a mega demonstration which will start at 11 a.m. up to 16 p.m. UK time. Theme: in remembrance of our fallen soldiers who were murdered by Museveni and his notorious army on 18th and 19th of November 2020. The demonstration will take place at Uganda High Commission 5859 Trafalgar Square, London, WC20 N5DX. For official communication, please contact the official UK People Power at gmail.com. So mwena abantu b'Obungereza bategeeza nti ngenda kuzomweza 24 omwezi ogw'Ekumi ku ssaawa 5 ez'okumakya mpaka ssaawa 10 ez'akawungeezi zijja kubeerayo okwekalakasa okw'amaanyi mu ggwanga lya Bungereza. Hojja kuba kutegekeddwa ekibiina kya National Unity Platform ne People Power mu Bungereza nga omulamu kugamba nti tujja kuba tujjukira baganda baffe bonna abattibwa Museveni mu nzita ey'ekyonoonero ng'amagye ga Museveni gabatalina ku z'omwezi 18 19 omwezi gw'Novemba 2020. Bakutegeeza nti okwekalakasa kuno kugenda kubeerayo ku embassy ya Uganda mu kibuga London ekya Bungereza ku address gye mutegedde obulungi ebeera buli lunaku okukalakasa eno yeri ku flyer ezafulumye enteeketeeka obulungi. Alright. N'omukisa ogwo njala okutegeeza Bannayuganda mwenna n'okubeebaza mwenna Bannayuganda bali Bungereza mubali nnyo mwebalire ddala okuba nti mukola okwekalakasa okwa buli kaseera ne mutaggwa amaanyi mwebali nnyo mwebalire ddala abala mugende maaso nga muteekayo okwekalakasa temujjanga okwo. Alright. Awo nvuddewo njala genda ku Kigulalugi wetuva ku Kigulalugi mpisa secretariat ya president mugisalemu strictly mugitambuze ebisigadde tusimbule video. Alright. Ekigulalugi kya leero ndowooza njagala mumpitireko bali nabidde njagala mumpitireko abampitireko Bebe Cool wano njagala mumpitireko Bebe Cool naye abeere ku video eno ne Haji Bujinga abeere ku video eno ndowooza beebo mbadde njagala. Ekigulalugi kya leero mbalamusizaako mwenna Bannayuganda ekigulalugi kino njagala kibonereza mwenna era kibanyumire bulungi nnyo. Kiyinza okusangamu nga kigenda banyiiza naye ate ge mazima. Ekigulalugi kino ngenda kijja mu lugero olugamba nti omweyogereze takusuuza kayanzi. Omweyogereze takusuuza kaki? Takusuuza kayanzi. Alright. Agwo Munnayuganda munnange yenna gy'oli. Embeera gye tulimu yalwa mu nnyindo olwekuula wekka teri agenda kukuula lwoyo olwo. Kubanga ne bwogenda mu ssaluuni balukuule era lubeeramu mitawana mingi egireeta ebizibu eyinza okuviiramu akabasa. Kale njala kutegeeza ku Munnayuganda munnange wonna gy'oli ekigulalugi kya leero nkikuweereza. Nja kwogeramu engero eziwera nga bwe nsoose okugamba nti
omweyogereze takusuula kayanzi batakusuuza kayanzi nenkugamba nti lwalwa mu nnyindo olwekula wekka nzigase ebbiri okubategeeza ekigwalo kikyaliro kitegeeza kitya teri mbeera ya lubeerera naye gwe ate osobola ogifuula ey'olubeerera singa oba tosetuse kukyusa mbeera eyo lwaki ebyenfuna bingi mu Uganda bizze bitabanguka era nga babitabangula buno bakanjala bugenderi mwenna abalimi abayina emmwanyi nammwe abasuubira zirima omweyogereze takusuuza kayanzi taamu bweba egenda n'ebyayo njala bajjukiza bwe twabeeranga mu masomero twakolanga effujjo nga tumaze okukola ebibuuzo twakolanga effujjo nga liriko ne buzzukulu bwalyo buli kimu ne mulekanga mukyonoonye buli kimmere ne mugiryanga abasiibula nga mwetogera kudda ewa kitaawo oba ke mukaliriko magulu owanike olabe tv okuba endongo ngene mbasenga bulambule mu buli kadi effujjo twakolanga tuli mu ssomero mu taamu egenda ng'ebibuuzo biwedde wattu ne Museveni ne babbi banne Banyarwanda banne akabinja k'abanyarwanda bali mu taamu egenda bufujjo bagenda dikola wabula Uganda esigalawo bannayuganda bajja sigalawo wabula abatono ennyo abaana besigaliza bo bajja kafiira mu nkiddamu abatono ennyo abaana besigaliza nganti empulukuto yamuzoyeze namigamiko abajja kufiiramu naye abaana asigalawo bajja sigalawo ffe tugenda kulula n'eggwanga eryo mpaka kuwulira bubi lwaki njala kukubira omulamu gutakungula gwe munnayuganda omulimi naawe agenda okulima emmwanyi togeza n'otema omuti gwo ogw'emmwanyi togeza n'ofuuyira emmwanyi zo ziffe nedda kola ekintu kimu gwe abadde alina emmwanyi zo zirabirire bulungi nnyo bwe ziba zengedde zinoge ozikaze bulungi nnyo oteeke mu kkuumiro lyo mu sitoowa yo osirike emmwanyi tevunda Buluvanyuma lwa mwezi wa myezi 2 ng'ojjayo ng'oyanikako gwe ng'olaaza emmwanyi tevunda kino kiyita mu luggya obuyinza bw'abantu mwe mbulina so si Museveni togeza n'osaawa emmwanyi naawe agenda okuba ng'olina pulani enteekateeka esimba emmwanyi kwata ssente zo genda ogule endokwa osimbe emmwanyi zo ozirabire zikule buno obuyinza obwekiyita mu luggya obw'ekisiru obutayagaliza tebukujja mu pulogulaamu yakusimba mmwanyi yakusimba kintu kyonna kigenda kukuleetera nsimbi tokikola nkwegayiridde naawe abadde alina apartment nga wazizimba ne vino neekulemerako nkusasudde omusolo ennyumba ezo tozitunda zirekeewo nkolera ekintu kimu zireke nga ziri empty totekamupangisa kubanga musolo buli mwaka lwoguggwako olina okufayininga tax returns kitegeeza babanga ennyumba ezo teziri occupied tolina musolo gwolina kusasula wabula ennyumba zo zibeerawo osobola ozimaintaininga ng'ozinovatinga okuwala okusasula omusolo ngokusasula omusajja omutemu ate omubbi please alina enteekateeka erima emmwanyi genda ozirime alina emmwanyi olwedde noga emmwanyi zo oziteeke bulungi nnyo buluvannyuma lw'omwezi ozaanike ozijjeyo ekigenda okuyita mu luggya bakiyita Museveni kigenda essaawa yonna omweyogereze takusuuza kayanzi bannyabo ne bassebo babuuda mukama yatuwa ensi Uganda erimu obudde ensi endala zebutalina ensi endala ziri mu bunnyogovu ziri mu mataba ebyenfuna bitabanguse embeera obudde butabanguse okulima kwabwe okw'emmwanyi kugenda kufiira ddala ate emmwanyi zikowa mu Uganda kati mu kaseera kano nga Museveni agenda nga bweritaamu egenda sikuwa magezi kufuuyira mmwanyi zo zitta oba kutema mmwanyi nedda kakkanasala obusungu Museveni muleka akole buli kyayagala obudde bwe butuuse ajja genda buli kimu akikulekere ng'okirina mu bujjuvu jasi olina kutwala bulamu bwo nakutwala budde bwo nakuwenyigira mu nkola eyo neesobola okugjako Museveni noba toyogedde nenge ekuli mu mutima tosaanyawo emmwanyi zo tosaanyawo bintu byo olwokuba Museveni yayisiza etteeka gundi nedda ekyokya kyonna okirinda nekiwola n'okikukwasa engalo nkiddamu ekyokya kyonna okirinda nekiwola n'okikwasa engalo Museveni agenda takumalira budde era takumalira ssaawa zo nti olowooza ku Museveni kuba kikumanyi ekiddako mu nsi nakukuuma Uganda ngeri seefu ebiddako Mukama abakwatizeko ekigwalo gikiwedde njala tugende mu kyatuleese tugenda kusooka na security alert era kansubire nti pulezidenti wange mulonda atuuse kansubire nti pulezidenti wange mulonda akoze eki atuuse mu information eno then tusimbule video naye
nga sinagenda ku security alert ka video kano ngenda kabazanyira bwe malo kabazanyira ngenda kateka ku mutimbagano jange jonna muka sharing mukawe bulimbwa ya NRM eyabitanga ba propaganda listi bonna NRM mubagamba ati mwaga Museveni ako Museveni Bobi Wine akulira Museveni ate Museveni ngayogera bilala mugwa akolera. Bobi Wine is confused because he's not ideological. And he's being manipulated by so many groups, so many, especially the foreigners. Oh, which foreigners? All sorts of, we monitor them. Tell me, I didn't know there were foreigners manipulating Uganda's elections. Who? But Bobi Wine in particular is an agent of foreign interests. But the social group. All right. Monamori ambuza enkwata ebyobufuzi n'okulonda mu Uganda ngambi nnyo n'agamba nti Bobi Wine mukozi wa magulu meru abayina interest zaabwe enkya mu Uganda ne mu Africa so tajja n'agamba nti Bobi Wine ali confused olw'okuba nti akolera magulu meru kati ate n'osanga embata yane tengega nti ate Kyagulanyi akolera Museveni kanombuuza otegera lunaku ki nabagamba nti bonna basajja ba NRM etegera yabwe yemu era teyawukana kanka baddiremu. Bobi Wine is confused because he's not ideological. And he's being manipulated by so many groups, so many, especially the foreigners. Oh, which foreigners? All sorts of, we monitor them. Tell me, I didn't know there were foreigners manipulating Uganda's elections. Who? But Bobi Wine in particular is an agent of foreign interests. But the social group. All right. Ansa mojifunye temwetaka kuleka nabantu. Katuka tugende mu security alert nga bwena okuba olwaleero then tulyoke tusimbule video. All right. Ankulamusizaako Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu wonna wooli. Buno obubaka njagala bukutuukeko ne security team yoyo neekukuuma. Njagala bukuwa ensi etegeere Museveni ki kyapulaninga. Before nga sinagenda njagala bategeeza. Mwenna ba comrade abali ku social media. Buno obubaka njagala mbwanga sinagenda mu security alert. Buli diversion ne stunt ne attack gye mulaba ko president right now. Yevudde mu country tour jabaddemu okuva Kamuli Busoga n'agenda eno ekisolo kyaba shockinze kitya Museveni bawa sente ku social media ne ku TV bamugamba omusajja tumukubya ayidde ba YouTubers on daily basis bamugamba omusajja tumukubya ayidde takyasobola funa following era tayina bantu yesobola kimulaba ne babijjirwa bonna batambula baganti abantu avana bo Kampala biki naye mugambe nti naawe vana be Kampala genda be Busoge wamwe Kamuli obafune so kyonna kye mulabe saazi no ono baby sheet yavuddeyo mulabe simanyi ne station mayaji yakavodo na yakoze ekivulu buli kimu kye mulaba kyonna stunt eziriwo zonna nono gravity simanyi nyine simanyi Kyagulanyi yavera ko nyine okufa biki byonna ezo results kuba babuuza mulindeko ne Kenza natira okuva ne group ye nkiddamu Kenza agenda kuva ne group ye Basita Bujingo bonna results zavudde Kyagulanyi kuva Kamuli yonna gyabadde gyatambudde n'agenda ne mu naji yagenze eri ekisolo n'agenda eri mbasajja bakalamojja kati kyatadde Museveni ko pressure nti abasajja baganda musajja amukubya yino musajja aganye so yeyo pressure yavuddemu kwe kuleta start zino zonna so temuziwo makulu zonna zitumuzimala bukudde kati bwe kyavuddemu obwo abasajja ne bagamba wait a minute. We have been spending billions of money on people to undermine Robert Kyagulanyi Ssentamu, and we thought that our plan worked. So, ate kyasinze obba shockinga Robert Kyagulanyi Ssentamu mukulembeze omulonde bwe yagenze ekisolo ku boda bano we bayita nga bayigira eggwanga maama. President omulondo w'eggwanga bwe yagenze ekisolo bano we bayita nga bakuba yingira eggwanga kye balabye tebakirabanga. Mwenna mukimanyi bulungi nnyo abali ekisolo n'abaabirabye bakugambye nti Museveni yatuuse okutandika okwogera ab'ekisolo ne bamuviira nga byayogera tebyawukanako ne byayogedde myaka 4 ne bavaawo n'aswala sorry
bwatu n'aswala kati kiyalabye ekisolo ne banne bagambye wait a minute nekkuba we twayita we twakuba ensiisira nga tutya okuyingira mu Uganda omusajja zze n'ayoola n'akokoola bukokoozi tuli mu buzibu olunaku lwaleero meeting baagadde bazikuba ejjo bazikubye olwaleero mugenda kuli kibadde mu meeting nekibateekateeka mumpulya bulungi nnyo tutandise bwetu Mr. President Morobaka bwo era security alert egenda wo waddewo meeting olwaleero ebadde ya Zoom meeting eno ebadde econductingibwa mu bifo ebyenjawulo wabadde abakulu naye nga meeting eno okusinga ebadde econductingibwa ku Ssemwai nga balina list y'abantu bebaagala okujjawo naye nga main target yaabwe abadde President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu bagambye nti omusajja tubali tulowooza nti betwawa ssente omusige Tommy likola ne Tommy liganye ne bagamba tugenda kuzaako ki mu bantu abatudde mu meeting eno mubadde mu Dere Drinking General kitaawe Muzeyizedde Nsanga Bisibe Janet Kataha Salimu Sale Kahanga Muhanga James Birungi Muhozi Kenyini n'abala abaddemu nga bagamba nti omusajja ono tulina omukolera olukwe lwonna olugendo mujjawo ng'obudde bukyali ebisigadde tujja bikwasaganya ne bantegeeza Mr. President nti era bazzemu ne basindika abasajja 6 bagenda omutambulirako nga batemu si balwadde bo bagenda omutambulirako kulaale eziddako Museveni alagidde Diddigi amuwadde olukusa ne banne bakole buli ekisoboka okuba nti bajjawo pulezidenti mu ngeri yonna esoboka naye ababadde mu sayidi gye mwagenze ekisolo omwana y'omusajja ono lindako ndowooza kansooke nakano mukategeere bulungi nnyo entambula gye badde bakoze omwana y'omusajja ono oyo muwummuza kati nono eyabadde wa polisi eyabadde agoberera presidenti naye mwamulabye musajja ono agezaako ku president abolewadde okubakyazanga abantu bwe bali wano baagala kubuuza ku president nga bwe mbadde bagamba president we waayita abantu baagala mubuuzaako naye tulina ofiisa ono buli wetulaga amasimu okuba gakumukumu alaga nti president wadda walina okubeera netumaki kigenderero wakye naye nga embeera bwetyo bweri abantu bayayaana baagala pulezidenti wakiri ababuuzeeko ate nga tuli mu kkubo tuli mu kutambula mpolampola baganda bange bwetyo embeera bweri bwe ali okusama Uganda bwekino kiri tuli mu kwolekera Kampala mpolampola naye embeera bwetyo bweri nga twolekera Kampala. Alright, oyo mukulu yabadde musaasizi eyabadde atambulira ku president kati tusimbudde security alert tuveewo tugende ku information eddako. Alright, amanya nga abamenyedde abadde mu meeting eyo abagenda okubanga bakkiriziganyiza nti Diddigi ne banne bakkiriziganyiza nti bajjawo president bagambye bwe bati nti bagenda kubanga balumba mu ngeri yonna esoboka okulaba nti bajjawo president ne security ye yennyini ba security team bagituuseeko obulabe si Ssemwai ne SFC basindisa akabinja k'abatemu ennyo abaagala okutta president saako ne tiimu ye era meeting etudde olwale ebadde mu Ssemwai iso SFC ne ESO era Museveni Muhoozi Salimu Sale Kahanga ne Janet babadde involved today ne Lwaboogo oluvannyuma ajoininze z'omu tiimu eyo. Muhoozi ye abadde n'aba SFC n'agamba nti ayina okukola kyasobola kyonna olw'ensonga nti omusajja abafuukidde ekizibu okubalabisa yonna mu lwale gy'agenda n'ekyo ekyabadde Soroti kyeyamukoleddeyo enkoko ekikola bazzukulu baayo era n'agamba nti ye ayagala kusooka kutesitinga ku mazzi akwate Robert Kyagulanyi Ssentamu bukwasi
amala mukole kyayagala sina kindi amwoche amasasi ye akole kiddako alabe abantu kyebanakola naye bamugambye nti ekyesawa zino tekyetaaga kola naye ye olwokuba nti obwongo bwe bwamunguuba na insisting okukola ekintu ekyo era bagenze maaso ne bamuhooza ebiragiro ne banne okukola kyebalina okukola Museveni n'agamba nti ye awadde orders okujjawo Robert Kyagulanyi Ssentamu nga clearance erinzibwe kusayiningibwa James Birungi owa CMI bamujjewo mu ngeri yonna esoboka. So Mr. President wonna w'olijjala kutegeeza nti basindise abantu abagenda okutambulirako yonna naye nga kuliko ne ba suicidos basatu betuyita ba suicidal killers abatageti go wennyini ne kamera team yo naye okusingira ddala abantu abakutambulirako nga bamulisa abantu abo bonna abandi baagala okutuusaako obulabe bo baga nti baagala kutemula before nga n'omwaka guno tegunnakuggwako ngera bwe mbadde nkuwoninga ompulira bulungi ssebo so yenkola yonna eriwo ng'abantu basindisa olwaleero nali babalazeeko ebifaananyi naye ne baddamu ne beekweka naye njagala mbalaga ekifaananyi mutegeere olwaleero kuliko ono gwe bayita Mutyaba Andrew wa SFC ye Lance Corporal Mutyaba Andrew wa SFC yono wano oyo wa SFC ne wakabano yeyita Mutyaba Andrew wakabano ano kamubadde nali mubalazeeko wakabano oyo mukubbo kuliko Muchunguzi Barnabas ono yagenda following president paka Nakasongola yono Muchunguzi Barnabas yoyo Muchunguzi Barnabas bano bawereddwa ebiragiro saako ne deputy wa James Birungi naye ajja kubanga ali involved mu connection bagambe bati after shooting Bobby Wine on his country tour that is in Buyukwe if not so in Nakasongola Friday shall parade damulira 5 boys nti ku Lokutaano baba bamaze okukola ekyo bagenda kukola ekintu kye nabanyumizaako nti balina already abantu ba trainings nga babajja mu bitundu by'amaserengeta ga Uganda mu bitundu by'e Kasese aba ADF abalinzi batano damulira bya trainings bagenda okuparading nti babadde mabega w'okutta president era baveyo bakonfessinge nti bebamuse bano bo bajja kuba already bamaze okuparadingibwa nga basazo bagenda kuteega mu dark spots areas mu bitundu by'e Buyukwe Nakasongola ba president jana abagenda esimu ya Mutyaba Andrew oba Kopolo Lance Kopolo Mutyaba Andrew ayina esimu 2 muzimpandikire wano bye Mutyaba Andrew SFC Lance Kopolo ali ku 078 yeso kajingidamu 0787075 endala ya 0702163899 eyo ze simuze then ono Kopolo wa SFC gubaita Muchunguzi Barnabas ali ku 0703197313 Muchunguzi Barnabas 0703197313 oyo Muchunguzi Barnabas aina nendala 0706940459 naye olumu amanya agakyusa neyeyita Evans olya bulungi nnyo kati obuzibu obuliwo buli butya wulira bulungi nnyo bagambye olwokuba nti obukulembeze mu Amerika bugenda kukyuka bandikozesa akavuyo kano okukola kye baagala olw'ensonga nti bitongole biyinza obutanoonyereza ensobi gye bakoze kwekulirizinga emmundu eziri personal ezitali registered ne bazuwa abatembabuzi ze bagenda okukozesa baddidde emmundu ezitali registered ze bagenda okukozesa nenga ate bannyinizo ngenda ba exposinga leero wuliriza bulungi emmundu gyengenda osooka obbalaga ya kika kya Bastola ya Major General James Birungi eno
Major General James Birungi emundu yo yeno jowadde omukubatemu bagende banonye president bamutte eno eyo emundu eyokubiri yemuwadde abatemu eno emundu yemuwadde abatemu ya Kano Abdul Lugumayo deputy wa Major James Birungi eno jemuwadde omutemu owokubiri gyagenda okukozesa emundu ezo zemuwadde abatemu ze bagenda okukozesa. But unfortunately temutegedde nti information esobola okufuluma mumpulirize bulungi nnyo. Bagambye bati the reason as we decided to use Birungi's gun because it's not registered anywhere. He got it from South Sudan, and also the one for Asimo is not registered. He got it from Karamoja during the disarmament program. We feared after murdering Robert Kyagulanyi Ssentamu, the US will immediately send the CIA, UK will send the M6 and FBI or even Mossad will come to investigate if we use the UPDF guns. It will be easily be found out because all UPDF guns registered. So we decided to use those illegal guns of CMY, which we used to kill our opponents. Museveni Moho's want Bobby Wine buried within the immediately coming week, and even the condolence messages have been already written and everything is in place. Kati mukulu James Birungi message eno kanjogere mu luzungu ensi egitegere kubanga muyitiridde obusiru mwemulowooza buli kimu bakisolovinga nakotta nabagamba ekizibu kye mulina mulowooza nnyo ng'obudde bukedde ate bwe ziwera ssaawa 2 ez'okumakya temuddamu kulowooza obwongo bubeera butono. Uganda ebeera mweri nga mufugidde emyaka 4 tumaze obba expose nga temuli bannayuganda. There is no any way you can now murder indigenous Uganda and go away with it. I'm here to inform the international community that Museveni and his security agent, they held a meeting today at CMY where they agreed that this week or next week, the elected president of Uganda, Robert Kyagulanyi Ssentamu, is supposed to be killed in a well-organized scene which will not attract questions because they are going to use unregistered guns. And these guns belong to the director of CMY and his deputy. And here is the message which they agreed on. They say the reason as we decided to use Birungi's gun because it's not registered anywhere. He got it from South Sudan, and also one of Asimo, the deputy of Asimo, is not registered. He got it from Karamoja during the disarmament program. We fear after murdering Robert Kyagulanyi Ssentamu, the US will immediately send the CIA, UK will send the M6, FBI, even Mossad will come to investigate if we use the UPDF guns. It will be easier to be found out because all UPDF guns are registered. So we decide to use those legal guns of CMY, which we've used to kill our opponents. Remember, there are certain guns which have been using in several assassination plots in Uganda. At the end of the day, police comes out to state that the same guns which used to the previous assassination plots are the same gun used to the current assassination plot. As they say that the gun which killed late Chirumira, the same gun which killed blogger Isma Olaxes, so the same tricks. So as we speak right now, they might be used the same tactics to assassinate His Excellency, the elected president of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu. So, Mr. President, wonna woli, njagadde nsi etegeere, n'abantu bategeere, mission kyeriwo. Baganda bange mwenda ba cameraman, abali mu recording nga mutambula ku timu ya president, mwegendereze nnyo abantu abo, omulimu gumu gukoze ne mwongereemu. 1. Omwami ono abatambulirako, ono omusajja ono omukiga, ow'oku Entebbe Road, nabagambe eddagala nalibawa bulungi nnyo.
nabagamba mutandika okwoyawulamu ebibinja nga mutuuse ku kitundu mba mugenda okusetinga president wagenda okwogerera tembeera mu kifo kyekimu mwesula nembanga abavudde mulala ne mudde ebbali to monitor ekyo tiimu badde ekikola ne mukyongeremu kati njagala mukyusemu tactics endala. 1 ffenna bwe twambala tiimu yonna bwe yambala red, it's very easy to identify nti kati bonna abakuma president abamuliko bali mu kitundu bwekiti. Naye singa tukyusa ate ntubira mu ngoye za bulijjo ne tubanga twesuddeko katugambe nti abantu bangi nnyo bali mu kiseera bajjudde ne mufuna abantu nga 20 ne batandika okwesuulako nga Museveni bw'akola. Museveni agenda okujja mu kitundu mwe mula abantu bali mu kiseera wonna naye ate eriyo ababeera mu nsiko eyo nga bali mu kulondola kikigenda mu maaso. Kati ngenda kusaba comrade mwenna abeweeza omumbago bazikuba bwe mbanga mwina tiimu y'abantu 30 abambadde mu ngoye mmyufu abakuma president wano watambulira buli kimu ate tuteekeyo 2 gabeere nga geesudde wabweru w'ekisaawa ekyo nga bali mu kuleekinga n'okutunuulira baani ono yeeyisa atya atambula atya biki wetusobola ate nga buli omu olina essimu kyangu nnyo communicatinga ne bannammwe ogezaako okufuna security ng'obudde bukyali. Otherwise bano abantu si bangu nnyo bali mu trying moments ekituufu bakimanye kimwetamayika nkibuli nga mmaliza security alert tugenda ku video endala. Abantu bano bali mu kutya tebamanyi what is going to happen next. 1 mwalabye Demapuga nga zo okwogera balina kiba planninga they are testing waters to see either basobola okugenda mu kalulu ne bakalekanga we bakali oba okuleeta amendments zaabwe kibali mu kuplanning essaawa zino but kyebalabyeko nga bamaze okuvumira Kyagulanyi emyezi 6 nga takyuseemu wadde n'ekimu bali mu kutya kyebazzaako tebakimanyi. Kati ngenda basaba please mubeere beegendereza nnyo nga mukuuma omukulembeze naye kaliko embasomesezza kakulu nnyo mu security amaaso togateeka mu wano ango bw'olaba amaaso gano nga gatunduza bwoti gabeera mu different angles ng'omontalinga abantu enneeyisa gye bayisaamu gye batambulamu bambadde batya. Kati ffe abasinga obungi twambala red which is okay naye tulina okufunako abantu 20 nga bambadde engoye za bulijjo nga beetoolodde president wagenda okubeera naddala ebweru mu bantu okumontalinga abantu abo abali awo ani yeeyisa atya mu miti waliyo buli kimu kyonna tuba tufuna different angles. Yensonga lwaki tuba tukola ekintu ekyo so mbasaba mukikole bulungi nnyo. President za information ogifunye bulungi nnyo buli kimu kigenze bulungi nnyo emmundu nzibalaze buli kimu kiwedde kati security alert ewedde njala tugende ku video eyatuleese mu butongole. Tutandikiddewa katutandike botte ngenda kusaba comrade mwenna abali ku social media buno baka batuukeko mwenna ba bloggers aba National Unity Platform na People Power njala mumpulirize manyi muyina obusungu ndete monsinga busungu era temumanyi lwaki ensonga si kyagala nnyo kwogera ku nsonga z'aba MP wa politician tewali ansinga busungu. Nkimanyi ba comrades abaogera ensonga zino mulimba bloggers amanyi ebyobufuzi n'amanyi okulwana entalo n'amanyi okwanalizinga ebintu tulina mu sections nyingi naye nze yange ndi specified oba ndi specialized mu politics ne mu security. Chemical ali mpita muyita olw'olumu nasooka ne mmwejjako chemical ali mpita muyita olw'olumu kati ngenda basaba tuli mu mbeera nti batandise okuluutinga ba propagandalist okuluba president in and out. TV zonna ba YouTubers ba bloggers ba public figures abayimbi bonna sente zaafulumye bagenda kulumba national platform ne president in and out. Kati njala ba obubaka buno saagala mu male time nga mugimala kuba politicians no oba MP bani no. First and foremost muli batuufu kyemukola muli batuufu ne mukikolera mu time nkyamu ate mwogera ku bantu bakyamu lwaki? President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu teyeetaaga ba MP yeetaaga bannayuganda. Quote me right. President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu teyeetaaga bannabyabufuzi teyeetaaga ba MP no yeetaaga bannayuganda. We have to mobilize to expose the regime. Bano ba MP bebeetaaga Kyagulanyi
than anyone else mu nsi yonna. President yakoze country tour nga bambe parliament baliko abantu ne bajja in numbers, so teyetaaga politician ye munna munna byabufuzi talina MP yetaaga. So time gyomala ku MOP oba omala budde banna byabufuzi beetaaga Kyagulanyi, so Kyagulanyi teyetaaga banna byabufuzi. Robert Kyagulanyi sent mu AK Bobi Wine, he can work without those MOPs kubanga abamanyi tebalina kye balina baagala nsimbi. Those are job seekers. Bolanga president yakola nga ba coordinator baguze bonna in the first place. Ne diaspora teams zonna bazigula nakola ne tuwangula akalu. Kati nalinda ba MP ba chairman sifiri ba chairman batandiko kunga abantu bajje bekalakasa tufulowiza batade bate kalakasa. Kati bo malira ko cho budde, nothing they can do. Omuntu atasobola kunga constituency ye ku defying oba kulwana ntalo za struggle tomalira ko budde. Twetaaga okuba omuntu oguno mukumirako amaaso. Ye president bano bonna tomala budde ng'olomba ne MOP simanyi omuvumo omukalakata. That is time wastage. MOP yetaaga president okusinga president yetaaga MOP nkiddamu. Nze nina ennyiike n'obusungu ku basajja abo nabeesonyiwa n'embata kuba tebalina kimwongerako. President yagala bannayuganda tayagala ba MOP. No. Ba MP bagala president. Okutegeeza ekigambo kino kitegerewe comrade blogger ali wano wa national platform. Tubadde nga tulanga demonstration MOP kyeri atadde nti bagenda kwekalakasona ku gundi. Tufulumiza country tour MOP kyeranga country tour ku demonstration ku pages zone za platform za social media ani taliwo. Tubadde nga tubanja abana bafe bawamba agateri MP no mwayogera oyo mwagazaaki. Tugenza mu country tour abana tebalina mazzi tebalina na wakusula tebalina dene ekyokulya nga tewali wadde asobola kufalinga the ambulance ogoberere president obe yamba abana oyo oba omwagazaaki. Buli member parliament wa national platform yandibadde yakwatagana ne family y'omwana omusibe ali bukomera ng'abaliisa abanywesa buli kimu akibawa tewali baali bakikoze mubagaza mufaaki n'ensi. Still secretariat n'ekibiina kye kikola ebintu bino kati oba obagazaaki. Obagazaaki. Mubanga abawa platform kati mulinga abawa MP platform no bazza mu pule tetwetaaga bazza mu pule. Public emanyi. Public emanyi bano temba wamaji temba budde bakomuledi bana abantu mbaleke. Temba wamanyi bulwa mwogerako bomuwadde omugaso. Ndoza munategera bulungi nnyo olwaleero. Nze sibira mwezi ontala simemme pia no sira budde bwabwe nno kubanga mmanyi focus eri ku president. Chovola banti namunsota pa kunsozi buuse afa kunkuyegeziriwo. Do you copy that? Nchiddamu gwe comrade blogger yenna okimanyi nti bwe tudda mu nkola yaffe ey'obutondo bw'ekiswa namunsota pa kunswe buuse namunswa afa kunkuyege mukuuma. Kuba tolisanga nkuyege evudde mu kiswa evudde mu mukama waayo. No, enkuyege esigalawo wabula yenswa olufuna ebyoya nga bagikolereko ngegenda. Kati ne banna byabufuzi nswa bigazamba ekigazamba mukimanyi yenswa gyosaa ku macanga tena biwawatiro ng'etambula ebinyonyi kubikerera okulya. Kati banna byabufuzi abali mu Uganda bonna bigazamba. Oba Oluganda nkozeseza lw'amaanyi nga temujja dutegera nkugambye namunswa afa nnyo ku nkuyege kyovula president afa nnyo ku ba foot soldiers so siba MOP tembamalirako biseera. Don't waste your time. Ekyo nakyo nkimaze. Mulabika video akafulumye nga ono musajja MP
eyabba ensibire bamusiba avudde agamba nti president waffe yeetonde ebiga byayogedde ng'ali mu bitone by'ekkalamojja kati ngenda basaba temuwa abantu bano nsonga y'amakulu polegiriigi be basinga osasula ssente bavume president Anita Amongi yatuvuma Abaganda tetwamusaba apology Museveni n'atuvuma Abaganda nti we are useless idiots era yatuttanga tetwamusaba apology so teweetaaga kuwa mwami ono budde nti simanyi president talina wagenda kwetonda no one kiso kya mbuzi kirekerera omusi n'ekitunira omubaazi image y'omuntu eyazze ne leeta ebuusa bw'okwetonda mubbi yakava mu kuna tanaweza adde emyezi ebiri ono kati wewasindikira omubbi ajja presenting apology request kitegeeza tebalinayo omuntu ategeera era president yadde abagamba omubbi tannamala na myezi ebiri ng'avudde mu kkomera ate gwe basindisi yajja presenting apology request ono Our attention has been drawn to the utterances made by the President of the National Unity Platform. Kati, bobanga omubbi ali ku record nga n'emisango teginnaggwa gwe basindisa ajja ateekeyo request ya apology kitegeeza tebalinawo omuntu ategeera tembabudde oyo mmuleke bulungi nnyo temmadda budde awo tuvuddewo kati Noza kansooka enkole kino nakyo mukitegeere bulungi nnyo nabalagako gurupu kano mazima gabitono mugulu bwe bakutuma abanankole babiri abategeera ne bakutuma n'Abaganda I'm sorry to say this fena tuwano tuli mawanga amagatte kuwa kyakulabirako alright ndoza mukategedde bulungi kati gurupu eyo bagizimbye ennene nene yekifana kyenjala obbaleeta mutegere bulungi nnyo nti twetaaga okukola okujja abasajja bano ng'emwagwa ba youtubers ne babloga kati waliwo kye mutannategeera kyenjagala obbategeeza kyekino wano omwami ogwo gwe bayita Quez Robinson naye yo kati youtuber gwenjagala obbawaako story ne kagurupu ke mutegeere wawe tuwolekedde one omwami ono namwogerako olulimi sammalaayo kati njala bawa information mugitegeere bulungi nnyo kati omwami ono Kwezi yeeyita Kwezi naye nga simanyi mu Buganda Kwezi yeddira ki naye manyi nti amannya agaggwayo ng'akubeerako Kwezera omwami ono yono wano yoyo mumula bulungi nnyo yoyo Kwezi kati ono ke kamuko ka group kaba propagandalist NRM ke yazimba in the disguise omwami ono yeyita monna mawulire era yakolako ku Super FM eya Peter Sematimba n'amugoba wabula omwami ono bw'amala okukola emirimu gye President bw'amala okulangirira nti agenda kwesima mu 2020 mugumu ku bwa president NRM iso semwaye batandika okwagala propagandalist abagenda ku undermining okola blackmail ne propaganda ku president Kyagulanyi Ssentamu ku national platform mubali kulotingira tamale mirundi senior mukama mumuze mirembe ne bali kulotinga tugume akakasajja keita kaloya akali ne kibalama nako mmwe video mwekali ne bali kulotinga ono Kwezera eyita Kwezi Robinson ne bali kulotinga Stanley Ndawula ne bali kulotinga Dindu Bowa Sava n'abala kati omwami ono mu kusooka yali akola ku Super FM ne bamugobayo n'agenda n'akola ku TV eno eri ku luguudo lwa Bombolodi kwe yali akola kati omwami ono nga bamugamba kati president wamala okulangira nti agenda kujja mu 2021 semwayi ne Eastern State House bamanya nti balina okufuna ba propagandalist abagenda okukola ku Robert Kyagulanyi Ssentamu kati kye bakola ne bayita ku TV radio station zonna ezaba born again Christians bayita ezabalokole
nga banoonyako kubanga baiti TV eziraba followers bangi nnyo abakkiriza mu bulokole kati nga banoonyako ba presenters ne ba presenters abagenda okukola omulimu gw'okusiiga ettoomi ku pulezidenti okubula okufa obufi omukulu ono Kwezi kuba mulabira ku TV eyo gye bayita HGTV ng'akolako ne batambala emirundi ne omukulu gwe nerabidde mu mwami gwe bayita Wuma Luzula amazima kuba yali ku TV ebiseera ebyo era ku bantu abafuna ddiiru okukola omulimu ogwo omwami ono bamala omusindika bamala omuwa omulimu guno ku TV atandika okukola nga baliko netambala emirundi Tugume Kwezera nabasitano endawo nedini lwasaba bazeruvanyuma nga bamugamba kusugenda kuwa sente osooka ogende weesimbewo naye gye bamusindika okwesimba eno ebukuya Kasanda bamusindika nga MP agende yeesimbe okuwa independent ne bamuwa sente kuba sijazaalwe tamanyi na kiriyo bamuwa sente agende n'azimbayo ennyumba bamala zimba ennyumba ne yeesimbawo wabula mu kwesimbawo yafuna obuzibu olwokuba tebali bamumanyi bamumma akalu n'akubwa flat bamukuba akalu ne ye ng'omuntu mufere mulwadde bwe yagendanga okuba kampeyini kasiteti yali emuwadde enkumbi emuwadde amasefuliya embazzi amajambi agagabe ebintu byagabanga ku kyalo enkeera bye yakimanga ekiro ng'abikima ng'abigaba mu kitundu ekirala omwali n'amasefuliya ge yagabiranga ebibiina by'abakyala bw'amala okugagaba ekiro ekyo ng'ajja agakimanga bagenda omugwamu nga musajja mufere n'ensimbi ze yabasuubizanga abaga amugende mwewole nze sente ngenda bbawa teyasobola bbawa bw'ati bamukuba akalu n'agwa bw'amala okugwa n'akomawo n'atandika okukola emirimu gy'okulumba Kyagulanyi Ssentamu mukati bw'amala okugwa adda abanja balansi we gwe bali bamusuubizza mu kalulu kano n'okuba Kyagulanyi Ssentamu wattu ng'emirimu giweddewo nga tannakyakola NRM yamugamba otulabyeko munnaffe otulabyeko nnyo tewali ssente bamaze omukozesa ne bamusuula awo olw'okuba nti yali takyalina mulimu ku TV wadde ku radio omwami ono yasalawo ajoyininge social media nga yeeyita YouTuber oba interviewer nkiddamu yasalawo ajoyininge omulimu ogweyita YouTuber ng'akola nga interviewer naye ng'omulimu gwe yasooka n'aleeta abantu nga boogerera Kyagulanyi bw'omwogerera bw'omukuba kati yazidde ddala beyannako lwaki ndi wano otegeeza ba comrade n'eggwanga lyonna omukulu oyo gwe bayita Kwezera oba Kwezi Robinson Tugume oyo yeeyita looya Stanley Ndawula Dino Wasava sente zaafulumye n'abalala sente zaafulumye bagenda kulumba national platform bakole propaganda ne blackmail atabangawo kati ekizibu kiri ludda wa ekizibu kiri wano mukulu Kwezera Robinson oyinza okwagala okulumba Kyagulanyi Ssentamu ng'omuna ekibiina kya national platform naye olumba bannayuganda bonna muganda wange ogenda funa obuzibu nga newoolinya takisi tosobola girinnya nga newoopangisa oba woosula ojja ttuuka okuba nga tokyanywa mazzi lwaki state gy'owagira essaawa zino okuba Kyagulanyi Ssentamu eri mu state gye bayita kwagamaya ekigambo kwagamaya kya luzungu eyugayuga nga balugwali nnyo omutuba temanyi ddi lwevaako temanyi ddi lwesulako kati gwe lumba Robert Kyagulanyi Ssentamu pasula tugenda tandika ku tracking omu ku omu tuvudde ku kwanjula kati katandise tugenda tandika kulumba omu ku omu otukusanga ka YouTube channel ko ne bakamerako oba makaji osula oba bantu tugenda ng'ensobi gy'okola yonna okulumba omuntu yenna nga wankyuka naffe tugenda bakolako okujja ko bawe mundu bagenda batambulirako so mu bufunze yoyo omwami ne sente zaafulumye bagenda okulumba Kyagulanyi Ssentamu guess what ba YouTubers bwe mwakuba bafunye okwawukanamu okwabwe era sente zaafulumye ambaatanisera okugula emmotoka eri awo abagenda okuvayo direct kati nga balumba Kyagulanyi Ssentamu nga bayimbi nabo we bali kati kyenjagala musooke mutegeere ku bantu bano kiri bwe kiti bagenda ganginga app naye obuyinza buli mu bantu so si bo nga bo so si bo nga bo sente zaafulumye ku social media ku TV ku ba YouTubers ku ba TikToker
bazemo okugroupinga bagenda kulumba national platform ne Robert Kyagulanyi Center kati wano wembagambira don't waste time on politicians MPs no modemu mutandika okulaba ensonga nga bwezirina okubeera mukitegedde bulungi nnyo so yoyo mwami Kwezi bonna tekuli muntu wa nkyukakyuka bonna bakozi ba NRM era ba ISO abamu balina n'emmundu za mukitegedde bulungi oyo saagala mumalirako budde mutegedde bulungi taddamu n'abuzaabuza nga era gwe wenna munnayuganda ategeera bw'oba oyagala enkyukakyuka toddamu kukyazibwa ku YouTube channel yonna tokkiriza kuwa interview yonna ng'oyagala enkyukakyuka oba bagibuuza ku Nuupu bagibuuza ku Kyagulanyi bagibuuza ku toddamu kuwa interview kuba abantu bano mwebba w'amaanyi listen omuntu yenna ng'oyagala enkyukakyuka nkusaba oba oli muyimbi batoli muyimbi temuddamu kuwa YouTubers interview and they gain in viewership on YouTube using your content ng'ababuuza bi-interview b'ekisiru temuddamu bawa interview eyo yeddagala lyokka bino bisigadde byonna mbireke temudda bawa interview bakusanze omunda byabufuzi simanyi oli MP oli muntu wa bulijjo oli muyimbi ng'oyagala enkyuka toddamu kuwa muntu yenna interview kubanga omuntu atayagala nkyukakyuka asaana kuziikanga n'omuto guli kungulu ekyo kyo nkibasabye temuddamu zibawa temulekana nabo awo tuvuddewo kati katugende wano Bannayuganda akanyomonyomo muyina kangi ne mujja kumala kufiira mu bintu bino nina ebintu bibiri byengenda basomesa olwa really very very crucial bulijjo basomesa ethnic cleansing oba silent genocide olwaliro ngenda basomesaako n'ekigambo kye bayita economic genocide bulijjo basomesa ekigambo kye bayita ethnic cleansing oba silent genocide ngenda basomesa kye bayita economic genocide kati kansooke wano mu ethnic cleansing oba silent genocide eri etya okugema abaana bamu basi bakakukyagenda mu maaso mu masomero gonna era ng'amasomero gonna agasinga obungi agali mu Kampala Mukono Wakiso n'ebitundu ebirala gayisizza dda ebiragiro bibakuntumye eri abazadde ebiwandiiko bye nasobodde okulabako gwoba oli musomesa oba oli muzadde ng'olina omwana ku Winston Day and Boarding Primary School PO Box 256 ng'olina omwana ku Winston Day and Boarding Primary School PO Box 25629 Kampala nga nessimu eri 039321746 nga olinayo omwana bayisiza samanzi ezikola abaana bammwe ebintu bino wammanga ebintu bye bino wano nze sikola sikulina information nga sigiinaako bujulizi sikola information nga sigiinaako bujulizi wulira bagambye bati date 12 November 2024 to all parents stroke guardians Integrated Children Health Day stroke catch up with vaccination activities. As you may be aware, the Minister of Health conducted annual Integrated Child Health Days. During this period, various maternal and child health services are provided, including the following. Ulira bulungi nnyo gomuzadde. Routine immunization against measles at the age of 5 to 9. Bagambye bati nti ekitongole ekikwasaganya ebyobulamu mu ggwanga mu nkola yakyo ey'okuyita n'okuteekerateekera okulaba nti bagezaako nnyo okwewala ebirwadde binnamuzisa eri abaana mu nkola eno balagidde amasomero gonna gatandika okubanga gakola ebintu bino byengendo basomera wammanga ekisooka kigambe the routine immunization against measles age 5-9 nti okugema okwekikungo nga kugenda kukolebwa mu ssomero lino ssomero limu n'embaga byonna bikolebwa okugema measles wakati w'emyaka 5 ku 9 ne bakugamba cervical cancer vaccination age 10 up to kati wali okulina okukomba essowaani
nzize mbagamba ekiggala baana abawala okuva ku myaka 10 ng'abakuba empiso mbu egema kansa w'omwagwa nabaana. Eno tegema kansa wa mwagwa nabaana wabula eziba nabaana. Do you copy that? Omuzadde oli waka omwala wamugala nabaana kino bagezako kendeeza namba y'abaana bammwe mu Buganda. Nkiddemu okiwulire. Cervical cancer vaccination mbu bagema kansa w'omwagwa kati omwana w'emyaka 10 abamu ku myaka 10 baba tebannazza mukono mabega. Munfune bulungi manyi ndi mukambwe nnyo ku nsonga ezikwatagana ku baana bano ba innocent abatalina adde ekizibu kye bamanyi mu nsi. Gwe omusomesa Dr. Ruth Acheng, Dana Atwine, Genetic Kemba Museveni. Omwana myaka 10 innocent girl. Tanazza mukono mabega. Tannafuna kikolwa kyonna kyakubakulu kwegatta. N'amabeere tegannafuuyirira. Kuberi abaana bali okufuuyira amabeere. Omukubi empiso mbwe eziiza kansa omunaba yamufuna ddi era kikyoziyiza. Gwe baali bakubyeko empiso ekuziyiza. Lwaki abaana mbakolera ettimu muggale n'abaana? Sekadaama oba oli Muganda lwalinnya nze ndi Muganda owaddala taliko kibuuzo. Sekadaama nkuddamu okuzza emikono bwe bwatukumanyi va ku channel ogenda nze nakuwa abantu abeeyita Baganda manya mwekati lya bakati nakikyusizaamu oba kanki Baganda olwaleero kati tukyabayita nti gundi sime munyalwa oyo Muganda linnya Muganda lwalinnya. Abaganda abakosa amanya bangi kati sikyatega nti banyalwa nja bagamba kimu nti oyo Muganda lwalinnya kubanga amanya bageetumye yenjogera empya kati gye naguddewo Muganda lwalinnya. Ne kankuyambe nti oli wankyukakyuka okuzza omukono emabega mu baana ab'obuwala mwana attu kwe kugenda mu nsonga zaabwe ez'ekikyala. Wamwe kimuyita omwezi. Do you copy that? Sekadaama njagala owandiika message wano nti okitegedde. Ngende ku nsonga saagala kuleka muntu nga tategedde. Sekadaama owandiika message enkunyonyodde okitegedde wano nveewo ngende. Sitera nnyo kusoma message. Leero njagadde nkusomera message yo ngitegeere. Otegedde njagala owandiike nti ntegedde. Alright, katugenze maaso. Kyembadde njagala. Nze nakugamba nsobola okukwasaganya mu Luganda lwange nenkukola kyenjagala nga totegedde naye nga ate abategedde bategedde kyenkukoze kati okitegedde bulungi. Kati namba 2 mugitegedde tugenze ku namba 3. Namba 3 esoma tetanus vaccination age 14 to 15. Namba 4 esoma deworming age from 5 to 14. Vitamin A administration age 6 months to 5 years. A team from KCCA, Kawempe Division, and the Health Department will visit our schools Thursday, 14th November 2024 to offer those services. We kindly request that you consent for your children to receive those health services. Return it the class teacher upon the arrival. Thank you for your cooperation. Yours sincerely, Lubogo Stephen Headmaster. Kati Mr. Lubogo musajja Omuganda. Simanyi oli Muganda walinnya oli Muganda lwa bulombolombo na nnono oba oli Muganda wa Essimu ya Dimansita njibawe eri 0782 21 09 28 Headmaster Stephen Lugolobi, Headmaster wa Winston Day and Boarding Primary School. Eno just copy yaga amasomero gonna agaweereddwa ebiragiro okusibaga abaana bammwe mu ngeri yonna esoboka. So abaana gamba nze sina kye mbakoledde mu nsi muno munaamanya buli kimu kibagambye ekyo bakiyita silent
genocide egenda maaso mu ggwanga nga temutegedde naye ebisigadde muli nsasula mu mumanyi kye mulimba. Alright, kati tugenze mu forensics one. Njagala mumpulirize bulungi nnyo. Tugenze mu forensics one. Forensics aluwa okusookera ajera kubaza mwenda ba comrade abali ku social media bakola emirimu gy'okwogera mwe bali nnyo balire ddala naye ebiseera bisinga mbaga nti wandikola ekintu okulumya omuntu wawutu n'owunzika ng'oyambye muyambe ekkiriza. Abasajja bonna boolaba balumba President Robert Kyagulanyi Ssentamu wattu balina ebizibu bingi era bakolera ku mudumu gwa mmundu naye bagamba obanga ogoba musajja munno olekanga mwezi n'akozza. Mwana musajja mukulu Moses Sali azze n'ayogera oyo ne muleka kuba mutamwamuwadde budde. Mwana musajja mukulu Wambuyi Gravity bwe yazze n'ayogera ne muleka temwamuwadde budde. N'abala bagenda kujja bangi bagenda kujja kuba abasindise mukola mulimu ki kusinzira ku kye balabye. Njagala mbawe trick omuntu omanya nti Windows ze tezikola bulungi nnyo nga ne bwayogera takola mawulire temumuwa budde. Temumuwa budde kati nga mukulu Moses Sali. Mukulu Moses Sali Windows tezikola. Ya kati muwa nnyo budde mulekaawo kuba yalimu okutegera nti omuntu waakuleka n'avaawo. Kati waliwo omusajja Pastor Aloysius Niyonzimana Bugingo. Niyonzimana Bugingo ono mu myaka egyedda yali abuulira enjiri era ng'alina amafuta. Naye Niyonzimana ono gyagenza akula gyagenze nga ayika Windows nga bamukozesa emirimu emikyamu gyegiruwa. First and foremost njala bagamba nga temonna njagala omuntu njala mulumbire mu phase nga mutegedde kizibu kikyalina njala soka kibategeeza. Bugingo yayidde abulako majani kunywebwa lwaki bobanga owulira enjogera y'omuntu kye tuyita tone of the language olulimi lwakozesanga lukawufu n'omuntu wali mu nnaku kye tuyita sadness waliwo sadness tone. Kati Bugingo message yasemyo fuma yabadde ngeri sad omuntu wayina ekintu ekimuluma kimu ku mutima ntasobola kyogera nenga kimutuddemu kanki bagambe. Bugingo ayidde abulako majani. Omanyi enkima gyekoma okulinnya emiti gyekoma okwanika obwere bwayo. Omusajja ono ayidde bambi ali ku pressure ekisookera ddala. Yeeralikira olunaku bwe lulikya ne bategeera nti Pentagon tegenda kuzimbibwa teriiwo. Ekyo akyeraliikirira nnyo. Bugingo kesi yali kyadde gyeri tevangawo. Bugingo kesi y'endiga okufiira ku church kesi weeri wadde bagiyisiza mu lujja. Bugingo aba M23 bamunoonya kyovola bwomanyi nti obeera Bugingo amulaba ennaku zino alina emmotoka either bbiri ezimutambulirako nga zimukuuma olw'ensonga eri abamunoonya. Kati Pentagon yo temugisuubira. Lwaki temugisuubira? Kansoke mubalire statement eno. Pentagon temugisuubira. Bugingo ali ku pressure okuva mu State House ne ku CMI. Police erina emisango gye, CMI erina emisango gye. Already M23 ng'ekibinja kimunoonya kubanga alina bye yakola bye batakkiriziganya nabyo. Kati Museveni amukozesanga enkwaso oba ke tuyita akanyeebwa aba bait okukola emirimu gyawe by force. Kati yabagamba obwana bwa Nuupu Bulumba buyinza okuvuma n'emmere n'ekulema okulya n'essente ne zikulema okulya yali akimiininga. Kati yazze okwogera ekigambo ekyo ng'akimanyi obwana bugenda mukuba nenga talina kyakola alina okujja ayogere. Kye mutaasobodde kumanya kati nze bwa forensics mutegeere yazze okwogera ebigambo bino ng'akimanyi nti obwana bugenda tebakulya ssente babiraba era babimanyi. Mwe kye mutannamanya endiga bwe ziba zaali mutwalo wasigadde endiga 10,000 akasanvu kadduka
bwe mba temukimanyi nti endiga bwe ziba zaali mutwala kasanvu kadduka kagenda mwe mwakaddusa tewali yaddusa ndiga zaabo jingo mmwe endiga kasanvu zagenda kati waliwo ndeeze 13 ande ezimu tezikyajja kulipotinga ku church zibeera yeeyo kati njagadde obategeeza nti omusajja ono ali ku pulesa bapiresa mumanyi mugita piresa ali ku piresa muli mbigere muli mbuli maawa muli mu mutwe buli wamu kati bamugamba waayi kola kyovola yasooka n'asindikayo oli stripper ajayogere mwakuba stripper teyaddamu kwogera mwakuba stripper ekigambo stripper mukimanyi waliwo amanyi kigambo stripper wano njagala munyonyola musana zikibanyonyo mukyogere wano stripper mwakuba stripper bwe yasooka okusindika mbu avumero Bakyagulanyi Center mwakuba stripper yasirika taddanga muwadde n'engulu ne mission yali neyo gamba ajja kwesiba mu Kampala Central omumansuzi webale nnyo mwakuba omumansuzi Susan Makula Bujingo ne mukbo omumansuzi yasirika taddanga yafuna ne kamunguluze mu gundi mu mbugoze tannatereera kati mutegedde kati ng'oyagala okumanya mutuusiza Bujingo muina video zonna ng'agamba Pentagon omusingi tugusimanca luli kati omuntu watuukira okugamba nti make sure you vote Museveni in the coming election. If you don't vote Museveni, there is no Pentagon. Nakugamba fuba okulaba ng'olonda Museveni bw'otalonda Museveni Pentagon teriyo kati awo kitegeeza njagala mutandika okusoma ebintu bino musomere ebbaluwa mu bbaasa njagala musomere omusajja okujoga nti bw'otalonda Museveni Pentagon teriyo kitegeeza Museveni ye security yo Pentagon teriiwo alina security nga Museveni waali Museveni aba taliwo Pentagon teriiwo mwakalabye kano nze mmanyidde ddala nti Museveni bwe tumuzaako tugenda kuzimba ekkanisa eno nga tetuwulidde namu zikubira waggulu mu linnya erya Mukama waffe Yesu ekirooto kyange bakiyita Pentagon kati bw'obanga wasomako ku mbeera z'abantu eza bulijjo nga wagamba Pentagon ogenda gizimba emyaka 2 egiwedde n'owawulira n'essente ze wasondako essaazi n'obagamba bwe mutalonda Museveni yo Pentagon eyinza obutabaayo kitegeeza watuusa akoze eki ayidde awo si we wakulu we wano ono e Bujingo oli gino mu 2013 nga tannabeera mivuyo gyonna y'ono kati bw'owulira njagala owulira toni olulimi lwe biga byayogera kati njagala owulira na wano bulungi nnyo wano tuva mu bizibu nga batuuza mu bizibu ekimala Mukama golokoka tandika okutuyingula golokoka tandika okutugumbula golokoka tandika okwabya emitima golokoka tandika okwabya emmeeme zaabwe golokoka Mukama buli avunja ekyobulimba okibamba kati ako kowulidde aserera nga ayagala kaabo omusajja alina ekintu ekimutudde ku mutima stripper takimanyi endiga tezikimanyi yakimanyi akowulidde aserera nga ayagala omanyi kizibu nnyo omusajja okuva mu tooni eseerere yekaaba niwaba afiiriddwa mukazi we kati wano tuli mu psychology kizibu nnyo omusajja eriyo maani okuva mu tooni eyo eseerera
ng'ekaaba esawundinga ng'ekaaba omuntu oyo alina akantu ako waliwo kyali wange muganda yamuyita Wanta ali ku TikTok Wanta alina akantu ako ne eri talent yali gifted by nature Wanta alina akantu ako kati waliwo omusajja ng'alina akantu akatooni akaseerera akaagala okukaaba abasajja batera nnyo okukaaba either nga emmali eyo neesiridde oba afiiridde omwana we oba mukazi we kintu kyonna kyayagala omusajja atera nnyo okufuna akantu ako akaseerera kati woli omusajja ono ng'aseerera akantu ako kitegeeza alina ekintu ekinene ekimutuddemu nga talina ngeri gyakibuukamu n'ekyo ekiriwa owaaye ettaka kw'otudde si lyajjajjaawo okimanyi bulungi nnyo nti ye wattali kyadde oluvannyuma lw'okukuula ebijjanja bya Susan Makula ndi nkimanyi endiga yafiiridde awo nti ye n'ennyumba gy'oyita White House ogimanyi siiyo n'ettaka kweri nti siiyo nti ye omulimu ogumanyi gwakolumba Robert Kyagulanyi Ssentamu kati mutegedde kyenjagadde mbawe forensics mugende okulumba omuntu ngambe nti omusajja abolako majaani ya era kino muyinza okera ku makya omusajja yafudde obange emmotoka emutomedde wa pulesa njagala mule tooni eyo yokka gye njagala muwulire omusajja kizibu nnyo okuserera mu tooni eyo buba bulumi bw'amaanyi nnyo ono Kyagulanyi si yamuluma kambagambe Kyagulanyi si yaluma buli kubanga Kyagulanyi is none of business towards bujingo Kyagulanyi si pastor Kyagulanyi talina kanisa talina business na bujingo nti bali mu competition ya ndiga no kati peine yajijjawa kubanga he is forced to attack an innocent man nenga amanyi backfire nga namusindika okwogera singa batatuukiriza byalina kwogera oba mutegedde njagadde okubanyonyeri naye mwamukubye nnyo naye nga temusobodde kufuna forensics details za kintu kino bujingo talina buzibu na Kyagulanyi no kubanga tebali mu business yemu talina kyamwagaza naye bawosindika okulumba Kyagulanyi kubanga alina akamaso ke yagwako one ettaka sirirya tasobola kuzimbawo sente bazimuwa yatta omuntu Richard endiga yafiiriddemu obudde buweddeyo kati njala kutegeeza bana baganda mannya batula mu meeting bagamba na ekituufu kiri nti akasajja katulubye obudde buweddeyo gwe yagala kumenti akasajja mokaliyo obudde buweddeyo Museveni bwe yagenze ekisolo tokwabaddeko mmotoka mbisimayiza abantu ba security simayi bani batambula yagenze na majje peke yake gokka kubanga protection yabadde alina kitegeeza gwatano tusinze kintu kino akasajja kajjo bakakubira simu nti lero kola kino njala sanya kantu kano mukawuli kyenjagadde muulye tooni eno njagala muulye kibayita tooni mulyoke mutegedde nti omusajja ono bamusindika okole ninga nakimanyi backfire wulira kati kamwaka bikasasiro ganga tuva mu bizibu batuza mu bizibu that means yakava mu kizibu kyali kyaddi file pending file yendiga neyingira endiga yafudde etya kyavaga tuva mu bizibu batuza mu bizibu kankubuuza mukulu ku bizibu byoyogerako Katonda kizibu kikyakuzizaamu kubanga oyimiridde okulwa Katonda bizibu kibi yakusindikidde omuyambeko byavuddemu ate nakuubira bimuyambeko Katonda tebiriiwo justify no yali kyali ependinga bagikutera ku mmeeza ne bagana endiga yazzeeko nayo iriyo kati ye tuva mbizibu batuza mbizibu kati kipendinga munaku mugajja lumba kati akasajja kali mbuzibu kanga bazanyire konna tuveewo wano kuba tetujja kulwawo wano tuva mu bizibu nga batuza mu bizibu ekimala mukama golokoka tandika okutulumbula golokoka tandika okutubumbula golokoka tandika okwabya emitima golokoka tandika okwabya emmeme zaabwe
golokoka mukama buli akunja ekyobulimba okibambaze mukama kyebatwambeza buli lunaku okibambaze mukama n'abaana baabwe okibambaze mukama ne bakazi baabwe okibambaze mukama n'abazadde baabwe obasogonyole taata obasogonyole abalwana n'omulimu ogubakomerererwa obasogonyole abalwanagana n'omulimu ogubakomerererwa obasogonyole abalwanagana ne saddaaka tusangula amaziga tewebaka mukama tewebaka taata tukwegayirinde twagala kuzimba nyumayo twagala kuzimba pentagoni mukama emiryango gy'amagombe giggale ne bananyirigyo baziike emiryango gy'amagombe giggale ne bananyirigyo baziike kati esaala tagisabira Kyagulanyi kuno Museveni kwali Muhoozi kwali buli omu kwali bannyabo ne bassebo esaala eyo ono agisabira Museveni ne famire yibukere ku machanga either government bagiwambe bafiridde mu buliri kesi closed teryamubanja kyemutaano tisinze kyenjagadde kubanga nze buli kimu kiwa time n'ekitunuulira n'ekikolako forensics ono esaala teyagisomedde mmwe abanuupu oba Kyagulanyi no esaala agisabira Museveni kenyini bakere ku macha either nga bafudde oba government bagiwambye case closed teryamubanja nedigaze mubanja je kikulu ky'esaala eno kubanga bugandi Katonda taliyebaka gwanegende Katonda yebaka Katonda teyebaka abira 24/7 abakola abamutale kati bugandi yebaka olinga mudumira kati ngera bategeza esaala gye yasabye tanagisabirako Kyagulanyi omuntu yenna abaddamu no alina ekintu ekimutudde ku mutima yekka yakimanyi naye ekimutudde mu kimanyi bakiyita alo ekyokukola okimanyi kati bwe buzibu mukitegedde Katonda yebakangako ate Katonda tava mu bizibu n'akwongera bizibu kuba Katonda akola emirimu gye kati bizibu kibiwavaamu ate bakuletedde ebizibu ebirala kitegeeza abamanyi okusoma bulungi nnyo olulimi lw'ebigambo n'ettooni y'ebigambo mujjafu kasita omusajja yenna aseerera akantu ako manya alina obulumi kankabatiremu kenjagala kokka muno tisinge akakagambo ako buli musajja ali kuno okimanyi bulungi omusajja watuuka mu mbeera situation n'atandika ako ebeera pain ngoza noga mukama Katonda mmira njagala tugende ku nsonga endala kano kenjagala muwulire kano kokka ekimala mukama golokoka tandika okutirimbula golokoka tandika okutugumbula golokoka tandika okwabya emitima golokoka tandika okwabya emmeeme zaabwe golokoka mukama buli akunja ekyobulimba okibambaze mukama kyebatwambeza buli lunaku okibambaze mukama n'abaana baabwe okibambaze mukama ne bakazi baabwe okibambaze mukama oyo tomuvuddeko kyenjagadde obbawa ako kokka mukategere kasita oli amakagambako omusajja omanyi nti omusajja alina obuzibu baabakazi obulumi bwabwe atandikirawo n'abaluka n'omusajja kasita ajjala nnyo kuta n'olya nga asere yagala kaaba manya kyaliko kizibu kati bo omuntu wammwe mubakwasiza amaze obbawa buli kimu kyonna mbakoledde forensics mutegere mumutuusiza mujja mutuusa bulungi nnyo kanawo mutegeddewo bulungi nnyo alright kati waliwo
waliwo kambazze wano ndowooza buno obubaka njala bugende eri mwenna abayimbi bannayuganda bw'oba omanyi nti okolagana ne gavumenti ya Museveni etta ewamba etulugunya bannayuganda ate the same time bw'oyagala okukola central performing bannayuganda balina ebizibu njala kuwa gabuwa ebintu by'okuyimbira mu diaspora byesonyiwe nkiddamu bw'oba oli muyimbi ng'okolagana ne ga Museveni era ng'okola effujjo n'oyogera ebigambo ebitakwatagana ku nkyukakyuka okuyimbira mu diaspora kwesonyiwe. Omukulu Joseph Mayanja ayina show mu ggwanga lya Budaaki gye tuyita Netherlands gyagenda okubeera ne Ndozani Misa Kisemakula. Abamutegese okuli omukyala gwe bamuyita Sarah Key. Sarah Key ono ye mukyala w'omwami gwe bayita Mambo Entertainment naye abadde mu Budaaki eno zoba yazeeka simanyi. So njala soka tegeza public abasajja n'abakazi abaagala enkyukakyuka tebali against business z'abantu bonna bakola business mu diaspora no wabula balina n'ekizibu n'omuntu yenna agetinga involved n'abantu abakozesebwa gavumenti ya Museveni okutulugunya bannayuganda e Uganda. Nkiddamu national platform ne people power across the world tebali mu lutalo n'abantu bakola business zammwe mu diaspora wawula olutalo lwabwe lulina abantu abakola nabo business nga beetaba mu kikolwa ekyokuwagira gavumenti eriko n'okutulugunya bannayuganda. Mukyala Sarah Key ne mwami wo Mambo Netherlands chapter ya National Platform ne People Power ne Dr. Nico tebali mu lutalo na business yo bali mu lutalo n'omuyimbi oba abayimbi bogenda okuleeta abakolagana ne Museveni n'okulemezawo dictatorship okutulugunya bannayuganda. Tulowooza tugenda kulumba oba bakulumbi Nico yakozeeko kye tuyita forensics mu business yo nti alina olutalo naawe no message eri clear bw'obanga oli muyimbi ng'okolaga ne Museveni nga tovaayo ku nsonga zino bannayuganda era ng'ovaayo butere bunaga nti wagira Museveni nga bawamba bane babatta bannayuganda bajjako buli kye balina manya nti bagenda kukolako kye tuyita investigations ojja kufiirwa business zo ne ssente zo. Kati mukyala Sarah Key ne mukulu Mambo tetulina buzibu nammwe nga bannayuganda wabula mugetinga involved okuleeta abantu abalina criminal records n'okuba nti bakolagana ne Museveni. Kati ekirala mukyala Sarah Key oba Sarah Key walinnya n'ogenda ebulaya n'ofuna obutuuze era oli bulungi but mistakenly ndowooza tonnagoberera amateeka gafuga nsi z'abazungu. Lwaki? mu nsi z'abazungu okuponinga omuntu nti ogenda mmukuba ebeera insult era it's a police case bakuvunaana. Ompulira okugamba omuntu nti nja kukuba gubeera musango. Kati mukulu Dr. Nico y'omu ku bantu be tulina abaagala Uganda n'enkyukakyuka from day one. Bwe yakugamba nti tuleeta Kamiri wano kubanga muzi wa misango ate wagira NRM wavuddeyo n'ogamba nti ogenda mukuba video yeeno. I will beat you. Just play with me. I will beat you. But nja kuba MCP. Nja kubanga sina mase. Nja kuba black, blue, red, green. Mana ino message mujituuse ku Kaniko ako. Kaniko gwe nja kukuba. Ngo temper with me. Nja kukuba. Newe mwakwelabire. Trust me. Before I posted the announcement of our demonstration, I was feeling sorry for this organizer, Sarah Key. But now I'm no longer sorry. This lady
is the same as José Chameleon. Trust me. Don't stay. They want to solve issues in the violent way. This is what we are fighting against in Uganda. I will beat you. We want rule of law. Chameleon, Museveni, and Seraki, they want the rule of the fist. You really think I'm afraid of you, Seraki? The war criminal I dealt with in this hotel. Balam, There is a who's way more dangerous criminal than in you this are. hotel, and his I name dealt is with Balam. this small Derek Senjonji that tried to threaten me I can film last year. whatever I want. It didn't end well for neither of the them. public road, and I'm filming here. I'm So filming you myself, yeah? just take your loss. You are profiting from the Ugandan Just know that anyone that is organizing taking money from the a embassy concert in black. for an NRM collaborator like José Chameleon, like Eddie Kenso, like Bebe Cool, you are going to suffer when you enter the diaspora because we are going to hold you responsible. You have enough money to make the right choices in life. The right choices like Bobby Wine did. He was in the same situation as you are, and he chose for his people, the people of Uganda, while you betrayed the people of Uganda by affiliating yourself with the dictator, and you have the guts to wear that hat, silent majority. The majority of the people want change. They are suffering. No, you are not suffering. You have a good life, but Ugandans are suffering. And this just confirms that our decision to demonstrate against you was the right decision. All right. Kati Dr. Nico tatwala bintu nga muzannyo. Era lwavudde awo yagenze butereevu ku poliisi n'aggulawo omusango ku mukyalo n'okwagala omutulugunya n'omukuba era bino byabaddeyo. Sorry. That being said, there's no reservation for the hall, so we don't know why they are using our address. Hey guys, this is Ronnie. We just arrived and immediately there's action to do. We are here at Stoltenberg with 15, which where supposedly Murderer Chameleon is going to perform. So we're going to ask these people if they know about the fact that the organizer is threatening me. Hello? Hello? Anyone here? Bridges always have to be open, eh? Yeah, the church is open for everyone. You know this place? It's called Sarah. Okay. Is the owner of this place? It's Pastor Baden. Sorry? Pastor. I've explained to him about the whole situation. I've given him a brief background, actually the whole background about our country, how Chameleon is being protected by the NRM regime. He has a lot of files at police. The person he killed, Kalamaji, because he is being protected by police, this file will never get out. And about the video that Sarake recorded, I had to explain each and every word. He didn't know the kind of people that are going to rent this house and the kind of person is going to be hosted in this church. Because I told him... That's the same trick they use at the Uganda Business Convention. Yeah, they pretend like it's church. Yes. Actually, it's another activity. The same thing. Yes, we came into the building and we played. So this concert is by a Uganda artist called Chameleon, that he should be convicted for murder. It's our address. Yeah. But nobody made contact with us to rent the hall for the Saturday. So, you don't know anything about this concert, right? We don't know. They don't know anything. I asked them. He asked the other people. I had direct contact with the person that goes over rent of the hall, and the main contact for my stuff goes to that person. They say they don't know anything about this. Sorry. That being said, there's no reservation for the hall, so we don't know why they are using our address. And how? But so you've seen the flyer. So that phone number
That is the phone number by this lady Sarah Key. You can just call her and you can just ask her, why are you using my address? We will. Yes, okay. He doesn't know anything about this. Nothing like this will happen. Especially now that we know all of this. We won't condone this. So nobody will rent the hall, as far as we know, with that name or not at all. The whole day is free still, so we don't know of anything. Thank you so much. So, if they wanted to rent the hall, it's not possible. All right. Yeah. So, basically, like reconstructing the hall. So that being said, there is no change, but it can be. all right. Thank you. We have just reached at the police, so we are going in. So thank you so much. So now you see what kind of crooks these people are. Not only is this artist a murderer, not only is this lady threatening me, but she's even using a false address to advertise that concert. Okay, comrades, we're now at the police station Amstelveen and we're going to report Sarah Key here. Yeah. All right. Bamuguddeko ddo omusango lwakuba nti ekyensonyi bwe ngenza okuwulira omukyalo ono mpudde ng'alimu akabano. Balina arrogance n'akamanyiiro mu ngeri eyo. Omukyala mpulidde ng'alimu akabano. Naye ndowooza buli kintu kibeerako obudde. Omukyala ono mpulidde ng'alimu akabano. Omanyi abantu b'akabano bano balina arrogance nti nja kukuba black and white sime biki. Kati wano ngomoyo yagenze ku police aguddewo case. Okay, comrades, we're now at the police station Amstelveen and we're going to report Sarah Key here. Yeah. She recorded a video, which is in Uganda, in my local language, and she was saying that she will beat him up because on Saturday there is an event at a certain address, and they are bringing in an artist from Uganda, and this artist, is protected by the regime in Uganda, and he has files of killing people. So we were talking about this, that it is not right to bring a criminal in a democratic country. And because she's a businesswoman, and she said that because we were going to demonstrate about this, lady said that if she sees Dr. Nikotia, she will beat him up with bells and everything. So, okay. That she will beat him. She want to file a report. We want to file a report about the whole situation. Because she's threatening you. Yeah, not even me, but him. Also, it's in this video because I cannot understand. You get this. I can actually translate each and every word. Okay, so you want to make an official report of it? Yes. Okay. I was here half a year ago because I was threatened and beaten by another member from the same party. Yeah. Okay, and this gentleman called Derek St. Johnji. That has beaten me. So you can actually see these threats are actually dangerous because sometimes I did get beaten. Yeah. Because you said this Saturday there's an event. An event on Saturday. And where is the event? And the event is in Amsterdam. Schepenbergweg in Amsterdam. Can you imagine that we just talked to the owner? The owner doesn't even know that the concert is taking place. And for my information, you guys will be there and she will also be there. And the reason why she's angry with us is that the concert that is planned there is by a criminal that is affiliated with the Ugandan dictatorship, and we are protesting against it. Okay. And she thinks that she's now going to lose money because of that, and that's why she is threatening us. Oh, okay, like that. Okay. Yeah. All right. Kati omukyalo ono bwe yalabye nga bimusobedde n'ayagala akyuse venue, ne venue yennyini yategeereddwa. Venue endala gye yakyusizza agamba bw'ati mbu Mambo Entertain Presents tugende mu kikadde nga 16 Novemba. Kuliko Jose Chameleone Misa Kisemakula. Nti live in Amsterdam, free parking. N'agiteeka ku kitundu bakiyita Runwogen 12 1043 NH Amsterdam.
byonna bimaze okuteekebwa ku poliisi na buli kimu. So mbategeeza mwe bannayuganda mwenna naddala abayimbi tetukugaana kuwagira kyoyagala, naye kasita ovaayo n'olumba enkyukakyuka oba olumbye pulezidenti w'abantu oba olumbye enkyukakyuka, ojja kuba ofuna obuzibu mu bizinensi yo gy'olaga kubanga ensi nkoowu. 1 ono mukyala Sarah K njala sooka kutegeeza nnyabo essaawa zino mwandibanga gwe eggwanga lyammwe eryabeetuma amannya g'ekiganda oba ga Uganda mwe muli mu buyinza. Ekigambo kuba muntu mu nsi erimu amateeka kisobola okusazisa mu passport yo oba empapula zo ne bakutikka nodde ewaka. Eno keesi ne bagiforwardinga mpaka mu kooti. Esobola okusazisa mu passport yo oba empapula zo z'olina eza residence permit ne bakutikka nodde eka. Ekintu kyangu nnyo. Abayimbi bangi bazze Netherlands bagenze Bungereza bayimbye. Naye omuntu gw'omanyi nti alina criminal record, omuntu gw'omanyi nti avuma, tayagala nkyukakyuka, tayogera ku bintu, ate n'ogaa nti ojja kubba omuntu akugenda kyokoze kikyamu, kitegeeza nti gwe kennyini olina obuzibu. Ffe tetuli mu lutalo na bizinesi zammwe ze mukola. Wabula tuli mu lutalo n'abo abantu abatayagala nkyukakyuka ate abavumirira enkyukakyuka nga balya ssente ze muw'omusolo. Gwe mukyala Sarake kansubire nti wave Uganda n'ogenda mu Netherlands oba mu ensi gye muyita Dutch nti Uganda wali bulungi n'endowooza tewali bulungi ekyakutwala kubanga singa ali bulungi wandibadde toli mu Netherlands wandibadde oli Uganda. Ebiseera bisinga abantu mmwe abava Uganda nga mwerimbise emmanya g'Ekinnayuganda ne mutuuka eyo kubanga no report endaga na kino gyala public ekitegere. Abantu bangi abeefuula bannayuganda ne bagira ku passport za Uganda naye nga si bannayuganda era ne bafuna empapula eyo. Wabula bwe bamala ne beefuula amawanga gaabwe matuufu. Okitegedde bulungi? Kati mukyala gwe njala kugamba sikumanyi nyera kuga ekigambo kimu. Bw'oba oyagala okusigaza n'empapula zo n'obutawanvu ya nsonga zino, olulimi olulagira olumwine Uganda okuba mu gavumenti nja kukutta, nja kukusiba, nja kukuba, wandibadde olwejjamu kyekisooka ekyokubiri. Wandibadde weetondera abantu ng'obudde bukyali ku kintu kye wakoze, kubanga Dr. Nico si muntu nti ayagala nnyo emivuyo bayagala nnyo ne kasita onomulagako nti oli w'amaanyi ajja kukulagako. Era njala tutola obubaka buno butegeeza mwenna ba chapter leaders abali mu Europe n'abali mu Netherlands, please ngenda basaba n'obuwombeefu. Muyinza okuba muyina enjawukana zammwe ze tutamanyi deep inside, naye ndowooza time etuuse mwe bannayuganda abali mu Europe nga mwagala nkyukakyuka mukole muzanye paati yammwe ne Dr. Nico mumuleka azanye paati ye ng'omuntu. You might be having difference or personal differences, but please, I beg you kindly, leave Dr. Nico to operate the way how you think that is right. And you comrades operating the way how you think that's the right way. Don't mingle things around. Temutabula bintu. If you don't agree with Dr. Nico in some ways or in some activities, please find a better way to do your own work. Because this gentleman is not a Ugandan, but he spent a lot of time fighting for Uganda and for Ugandans. So if you start mistreating him, that you are forcing him to get out of Ugandan affairs, and for you, you are ever quiet, you don't even organize demonstration in Netherlands, temugenda na ku International Criminal Court nga musise nga omuntu ali active mulwanyisa wachi. Ngenda basa muyinza okuba nga mulina personal differences wabula temuziyingiza mu kukyusa ggwanga. Si lyangu nnyo omuzungu okuvayo practically physically nabeera nga ali involved mu nsonga z'ensi endala kubanga ayagala ensi eyo. Muntegedde bulungi nnyo. Bwe muba mwaggwaamu amaanyi ku struggle, please muleke omusajja ono atambuze ensonga ze, temuziyingirira. Tugamba nti kyotalya okirekera munno n'akirya.
Chotalya okirekera munno n'akirya. Yes, Dr. Nicole si Jesus naye bwe kituuka mu activism. Mwenna bali mu Netherlands wali asinga Dr. Nicole. Sina muntu gwe ngenda kulubobula ambasaba politely please. Omusajja muleka akole emirimu gye namwe mukole emirimu gyammwe. Bwaba demonstrate nze alumba abantu be ba criminals abave Uganda nga bajja kukola business mumuleka akole emirimu bwe mweta musobola nga temulina time ye time agirina please mbasaba mumuleke. Nika ali more fucking serious than you. Okitegera buli muntu alina ebizibu yengo omuntu alina ensobize nenze buli kaseera mpulira mu complaininga mwagala kuba musajja mu WhatsApp groups biki bwabanga alina ebintu biri personal nganso buli muntu tali perfect tali muntu ali perfect jijuru kimanyire nebwe kijja nti nsonga za gwanga kulwana nsonga za gwanga muleka akole emirimu gye oba agenze bo mukola activisms ye muleka agende bwomu temuteekako lukongolo mumukole ejamwe kuba tewali ali perfect. Chemba saba choka. Leave Dr. Nick alone. Let him play his part. Namu playing party ya mwe. Please. Chemba saba choka. Ebisigadde fena twagala nchuka. Mukama atukwatireko tujja jifuna. Era njala kubaza mwenda abachali active, abachali mu politics mu Europe mubali mubali ddala. Abali mu Bungereza, abali mu Canada, abali mu America, abali mu Middle East, abali mu Africa, mubali mubali ddala. Ngafundikira ku nsonga tugenda ku nsonga endala. Of course, nina ekintu kyenjagala mbagambe mbasaba mwenna. Fenna tulina common goal ya kujjawo dictator. That is our main target or goal. Bwenna alina interest mu position oba mu kifo kyonna oba ewantu wonna nsaba osooka ojjawo interest zo zonna oziteeke bali zijja kujja oluvannyuma kubanga ne wona oba olina interest nga tetugyeko mu 7 interest zo zikufiirira bwereere nekyoyagala kikufiirira bwereere tusooke tulwane tuggyeko mu 7 then interest zammwe zigenda kujja oluvannyuma abaagala ebifo abaagala obukulembeze abaagala obamanya abaagala okukola kimunda mujja bifuna mu bungi naye omulabe ye mu 7 tusooke tumuggyeko mwenna abantu bali mu diaspora bakubira omulanga tokulembeza nti nze diaspora team leader era njagala nnyo bandabe nze ndiwo no our common goal okujjawo mu 7 tuyinza okuba tulina personal differences naye ezo musooke muziteeke ebbali soke tujje mu 7 abalina interest simejala kuba kyamane sifiri jala kubeera waki bampe ekifo guudi nkola business ebyo tosobola bikufunanga tojjewo mu 7 tusooke tujje mu 7 nisigadde bijja kwekola njagala bayigiriza ekintu kimu omuntu alwana ng'ayagala ggwanga lye kukyuka nga talina kyayagala yabeera mu struggle mutuufu naye omuntu alwana nga ye alwana office nze chapter leader sevaawo bwe mbasiibwa tewali kikolwa nze nokola kino sijja bwe mba temuyisemu nze tekijja kukola oba kiwandise balwa temujja genda no gwoba olyanga otendewaliddwa interest zo tezitusenga please debbali abasobola okutwala ekintu nga tebalina interest bagende maaso era nakino kiri mu bakomredi baffe betukola emirimu gyono gyoko bwobanga olina interest nga gwe wajja ku social media nga oyagala kubeera ne interest ezizo nti gwe kagujje simanyi nzaani mune ku social media tetugenda kugusa so gundi struggle ngamba ina personal interest no focus ya kujjako mu 7 ne gwenze nwana atengera jara kubeera chamani wejini njara kubeera no tetugenda kugusa
soke tujjemu personal interest tuziteeke bali buli muntu mu struggle muno yenkanankana ne munne apart from the president atuleading nkiddamu oba olina alina following emu ku Facebook ng'akola comment yenkanankana awo alina emitwalo 10 oba olitakola video ng'akwata nusu 11 n'agula data yenkanankana naawe ajja n'akola video ndere basis mpulira bulungi nnyo fenna mu struggle teri leadinga munne nti ono gundi yekaguje mu struggle taliiwo fenna twenkanankana kobere chapter leader kobere ekikufuula leader is to guide or to lead people goza kidriver tatula ku mataala era inatula mu ntebe ne ku steering kyekikufuula leader era mwovugire motoka yonna era singe motoka yonna eva onosigaze entebe kitegeza toyite si motoka kitegeza buli omu yeetaaga munne kati saagala muntu agambe nze kagujje nza tewante wali kagujje n'omuntu atalina following ayogera ku nsonga z'eggwanga wenkana naye omuntu atusinga ali omuntu ogwo ye president yekka abasigadde teri muntu asinga munne oba ali mu comment section oba sharinga oba commentinga oba agula data oba akola ki yenkanankana naawe gwagamba nti oli kagujje ku simanyi ndi MP ndi kansala simanyi nze team leader total nonsense mu revolution buli muntu abeera variable ku mission y'okujjako nakyemalira naye nze nina enambe nyingi nze w'amaanyi ate nze njogera bwe njogera kyo no tuyina unification purpose oba task gye tulina okugusa nze ne bwe naayogera nga information etetambula mba mmala biseera ne bwe naayogera nga si wantu kitiibwa mba mmala biseera okitegeera fenna twenkanankana mu struggle teri asinga munne ompulira bulungi nnyo gwawulira nga kikunyiza kyenkugambye gano ge mazima kubanga constitution tugamba power belongs to people. Who are the people? Be bantu betudiringa nabo on daily basis. Omuntu akweleza mutwale Kampala gula data kola live yenkanankana naawe agikoze. Omuntu aguze box y'amazzi mu struggle yenkanankana naawe ali Kampala foot soldier. Ekyenja ukiri kuti goli ku battlefield. Okitegedde? Omuntu apangirisiza komulede nyumba yenkanankana naawe akola omulimu ogwo. So teri nti ono sipiri ono w'amaanyi. No! Yensonga lwaki president akwati amaanyi gali mbantu ate abantu bebakamaabe. Yandibadde abagamba nti nze mwenna muli bange nze mbafuga. No! Agamba amaanyi gali mbantu ate abantu bebakamaabe. Yensonga lwaki president yapula takyalina emupigo yeeguya ayagala abantu bali kyetuyita unification oba unity y'abantu tayagala bannabyabufuzi. No! Ayagala abantu. Kyenjagala okugamba. Be humble. Respect each and every comrade ali mu struggle. Oba commentinga, oba sharinga, oba akola ki. Tuli equal apart from the president. Kubanga a fountain of honor. Irobati Kyagulanyi Ssentamu. Abasigadde gwe tuddawo ne weera bati simanyi nze nsinga amanyi. No. Tolina manyi bulaza. Nze singa okwogera tolina by'osinga kwogera. Waliwo atayogera nga atadde sente mu struggle. Zotamanyi muwendo. Waliwo atayogera nga afulumya information ejjifulumya on daily basis. Nga agiwa bekisande okusevi. President waffe asevingiddwa emirundi bufukunya ku information yefuluma on a daily basis. Kati gwoyogera muga nti gwe musinga. Intelligence president gyalina gyafuna. Owera kuga nti gwe musinga oyo afulumya information agifulumya. Oyagala okungamba abantu abakola okunganya bannayuganda mu diaspora n'ababuulira ekyokukola ne demonstration gwe basinga. No. Kubanga jjukira mu diaspora omuntu akola hour per hour okugifuna obulamu okubeerawo.
Our just spending against them with demonstration is more profitable than what I'm doing right now. Our omuntu just spending against them with demonstration. Oba kuandika email. Oba kole chintu chonna on behalf of that country is more profitable than what you think you are. No. Waliwo abaana de wano okuva mu 2017 bali mu struggle tebavanga webali takolanga video asharinga apostinga ateka mu sente nakubira simu nagatufudde kino nomuga kaka na sala pressure bintu bitambula bijja kuba bulungi abo nabo je bali bagitirivu. So nze ngenda basaba kigambo kimu ensonga tozikwata kintu kikulu tusooke tufune ekigendera kyaffe ffenna kyakujjako Museveni ebisigadde bigenda kwesootinga abaagala ebifu mugenda bifuna abagenda okukola mu revenue abagenda okuyingira mu magye abagenda okukola naffe abagenda mu kyalo weetulinze tolina wagenda kunsanga mbesimeme ekifo kyennwana tekiriwo. Abantu bangi bakoze ebintu mu struggle muno. Bawadde ennyumba zaabwe, bawadde ebintu byabwe, badonate nze buli kimu, kati gwe toveera oga nti nze nsinga ndi w'amaanyi. No. We are all equal. We are all equal. Era kyetukola tekimenya mateeka. Lwakuba nti abamenya amateeka bo balabanga tumenya amateeka. Naye nga kyetukola kiri mateeka kubanga okusunya ekigamba nti bw'olaba amenya constitution ng'afuga eggwanga mu bukyamu olina okulirwanirira ennwana we ziri ziteekiddwawo. Emu ku gye tukozesa yeeno to expose n'okusomesa abantu kye tuyita awareness okubabuulira bye batamanyi ne bye bamanyi n'okubazaamu amaanyi. That is exactly what we do. Nekirala Comrade yenna gw'olaba nga tokyamula ku social media nga tavangayo kuvuma president kola post yetyowoola please abantu mbaleka abamu balina ebizibu basirika ebizibu ebiri personal nkiddamu Comrade yenna yali akola live nga tokyamulaba please nga talina post gyakoze vuma president oba ejolonga struggle oba nti yabaga nti yalidde mumuleke abantu balina ebizibu ebiri personal nga tajja kugamba nti secretariat mumpe ssente oba Mr. President mpa ssente no nga yagamba kansooke ngende mmalirize ekizibu ekiri personal njako dda. Abaana mu contract zaggwako ne badde Kampala silent ne basiika bagezaako to cope up with life badde mbafuluma badde mboogere. Abala bali mu mbeera etabasobosa kwogera nga tebalina ssente z'abaggwako nga tajja kugamba nti ngenda kujja ku secretary bampe ssente no. Eri wala bambuuza pato omuntu wa wansi era pato gyali waali ensi mwali kati ekolagane Museveni tasobola gikulitisize tasobola kulitisiza Museveni ng'ali mu nsi eyo is there quiet mpaka lwana shifting aveewo. Gomusajja getulana amaze emyaka ana mu buyinza yasalako Africa yonna yasalako Asia yonna Europe naye agisazeeko na America ayina bulwamba mbega ayina connections ezo nasezo musoro okwekumira mu buyinza n'okufuna intelligence. So kati abaana abasirika abamu bayingira Uganda contract gaziweddeko abalala bakyasirise banoonya how to get out of that country okuddamu okulumba government buto. So please abantu amubaleke okujonga alumbye president walumbye struggle then now you can attack. Ne gwabuuza gundi gye bali just bali mu situation tajja kubira simogenti mpo mutwalo gwa ssente no. Omwana ange yamize pain tajja kigamba ayina kirwanako ng'omuntu akijjawo. Kitegedde bulungi nnyo. So abaana bagenda kudda good enough nti nammwe muzimbye abaana bangi batandise okuvaayo kye nabagamba tuzimbe abaana bangi nammwe kenyini bakomole mufuna time ewummula okwogera ensonga z'ebyobufuzi n'abaana ne bajja ne bakola omulimu gwe gumu. Encourage other people to come out to speak for their nation. Kye tukola kino but don't discourage
abasirika ababa n'ebizibu byabwe okujjako ng'asaze red line agadada n'akola mu wayaawo yange omukube sina kyenkuba naye ng'omuntu tokyamula ku media nga yasirika ayina personal problems balina personal problems ze batasobola kujja kugamba ne bwana kulisanga mu njagala million omwana ali mulwadde ojamuga waki tokubira president musajja atuya asinga ebizibu but we are fighting dictator maze emyaka ana mbuyinza alina sente z'okulwana ebyobufuzi asigale mbuyinza era nga bazigaba mukama bankube tusekale ku Rock5 ona kurencha buyukwe ku Rock5 nakasongola video wedde banzijukiza time is out mwera mukama bankumire